Omulabirizi Bp.Nsubuga atuse ku kanisa ya St. Stephen's mu busumba bw'Empigi e Luweero okusawanyiza okumakya ng'aniiziddwa abannaddiini ab'enjawulo okuva mu bulabizi w'e Luweero. Ssaako abagole abateekeddwa okusibwako emikono. Omukolo gwetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ko bannaddiini ng'ekkanisa ekubyeko obugule wakati mu kkoolo by'ennyimba ezitendereza omutonzi. Omulabirizi Nsubuga mu bubaka bw'akubiriza abakristaayo okukomya okusennyesera mu bulombolombo bw'eddiini ne beerabira okulongoosa emyoyo gyabwe kuba gino Katonda gy'asinga okwetaaga so si bulombolombo ng'abasabye n'okwewala ababuzaabuza mu nkola eno. Olaba obuzibu obuliwo mu kalica n'eddiini okuba nti byonna birina kugendereramu bwebiti. Eko ku disadvantage ekirimu nti bw'olifuuka omuminsani n'otwala enjiri abalala mu kifo ky'okuwa abantu Yesu ate ogenda kudda mu bawa kalica yaabwe. Ono era Yennyamidde ettemu eryakoleddwa ku munnansi w'eggwanga lya China abazigwe bamulumbye ne bamukuba amasasi agaamutiddewo. Ababbi bagendedde ku pikipiki ne balumba Abachina ne batta Pasiya n'ekyomukisa omulungi security cameras z'abalabye. Oluvannyuma omulabirizi Nsubuga akulembeddemu omukolo gw'okuteeka emikono ku baana ng'abaana 140 bateekeddwako nga bano abakuutidde okunywera ku biragaano bye bakubye. Ku mukolo gwe gumu omulabirizi Nsubuga atongozza ebima by'amaloboozi ebipya ebisookedde ddala mu kkanisa eno nga biwemesa ensimbi eswa mu kadde 10 eza Uganda nga zino zaasondeddwa abakristaayo b'ekkanisa eno n'emikwano nga bakulembeddwamu Ezeekeri Lujja Lwasi okuwonga ebbatiriza eryaguliddwa abakristaayo ssaako okusonda ensimbi ez'okuzimba ekizimbe kya Pension House. Ebyo nga biri biti abakyala abakristaayo abafumbo ba Mothers Union okuva mu bitundu bya Buganda bakomekereza olusirika lwabwe lwe babaddemu nga babangula ku bukodyo bw'okulabirira amaka n'okukuza abaana mu mpisa ezitavumaganisa kanisa. Bano bakuŋŋaanidde ku ssomero lya Kako Secondary School mu bulabirizi wa West Buganda ng'olusirika lwetabiddwako na Mothers Union okuva mu bulabirizi 6 nga lwagulawo ddiini wa Lutiko y'Ekako Kanoni Frederick Ayonongesera balitambuliza ku bafumbo okuteegera obukulu bw'amaka amatukuvu n'okuyigaŋŋana. Ssentebe wa pulezidenti wa Mothers Union mu bulabirizi bwa West Buganda Saala Byamukama alambuludde ebigendererwa by'olusirika luno. Ekigendererwa mu nkuŋŋaana zino kwe kwezza obujja, kwe kwekebera, kwe kunyweza ng'omulamu olugambye nti okunyweza amaka era n'okuzimba eggwanga. Olusirika lugaddwawo omulabirizi wa West Buganda Right Reverend Henry Katumba Tamalengo omugenyi omukulu abadde yinginiya Benoni Mugalula abakkaatiriza ebisomeseddwa abakyala bano. Emirundi mingi nnyo enkuŋŋaana zino tuzibaddemu naye enkyukakyuka n'eba ntono nnyo. Mukama waffe omulungi leeta enkyukakyuka mu maka gaffe. Adrian ne Bbaale Bwanika ne Ssenabulya Baagalayina bakusakidde eggulye lino ku lwa Bukedde TV.